Yes, you know what? Bad Black na bwekityo yasobola okuba nti agoba mu nnyumba era nga ono babadde bamubanja emiliyoni just 8 zokka eza Uganda. N'asobola okuba nti ava mu nnyumba era nga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Ritaka gwe yavudde n'atutegeeza ng'omukyala ono bw'atakyalina w'abeera. Waliwo ebigambo bivuddeyo okwogera Bad Black yasobola okuba nti amodeza era nga system yasobodde okuba nti egenda maaso n'okuba nti etabuka. Bad Black yagambye Ritaka gwa nti ku myaka 45 gy'olina naawe kyagenda maaso n'okuba nti opangisa naye nga ate nze nva mu nnyumba eno ziramu eri si lwakuba mbu ndiyala oba lwakuba mbu mpangisa naye lwakuba nti oba oliawo ndina byenekoleddewo. Ennyumba y'ebutabika omukyalo ono yasobodde okuba nti agivaamu. Lwaki yagivuddemu n'ebisigaddewo bye tugenda okuba nti tukutusaako okuva ewa Queen Masolo one Bad Black Shenta Namuyimbwa. Of course ffenna gwe tumanyi nti mukyala ate ebyantama ekituuka mu nsonga y'okutembeya akaboozi n'okuba nti abatulo agagambo aganene mu Uganda. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso number 1 Chiboy Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange webale kuba nti oneesiga n'ogamba nti nakutambula ne the baddest rich boy then around town asobole okuba nti atuusaako bye tulina okuba nti atuusaako era nga ngenda kukwebaza okusobola okuba nti otwesiga ebbanga lyonna nkugamba nti big up on yourself. Thanks for believing in us. I do really love you and appreciate your effort gy'oteekamu okuba nti oba oliawo ogenda mu maaso n'okuba nti ojja wano mpola mpola. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Bad Black assaawa zino gakaaba gakomba amawulire ge tufuna okuva mu nsonda ez'enjawulo galaga nti omukyalo ono yasobodde okuba nti ava oba kugobebwa mu nnyumba gy'abadde asulamu ey'ebutabita era nga Bad Black wetwogerera ali homeless. Bino ebijjira ng'oba oliawo mujja wamanyikiddwa nga Rita Kagwa avaayo n'atubulirako nti omukyalo ono abadde yamaze emyezi egiwerako nga tasasula nnyumba era nga ebbanja ly'accumulatinga ne ligenda mu miliyoni 8 eza Uganda era nga oba oliawo omukyalo nti yasobola kuba nti asasula ssente. Amawulire galaga nti Bad Black yasobola okuba nti afunayo emiliyoni 6 mu biseera bya COVID naye ssente ezo yazisipendinga nga ku kavubuka ke n'ebintu ebitagasa era nga kisebeeza okuba nti obaoliawo Bad Black yagoyinga bankrupt nga talinamu yadde n'ekikumi ate nga tujjukire nti n'omusajja oli gwe yali yagalako omuzungu yagenda mu maaso n'okuba nti awambako n'okutunda ebimu ku bintu bye. So n'olwekyo Bad Black wetwogerera ali lukebe talina kyagamba abantu ba Uganda. Olunaku lwaleero Bad Black avuddeyo n'asekerera abantu abamugamba nti oba oliawo avuddeyo n'appointing engalo mu Ritaka gwanga agamba nti Ritaka gwogenda maaso n'okuba nti onjogerako ebigambo nti bangobye mu nnyumba. Webale kulingiza mu ddisa yange okuba nti bangobyeko mu nnyumba naye ng'ate eky'omukisa omulungi nti nze sobodde okuva mu nnyumba yange nzira mu nnyumba ndala ate ennyumba gyenziramu ya tabu. Ennyumba ya Bad Black gyagamba gyagenda okuddamu bagiyita pool house. Kuliko swimming pool, kuliko gym, kuliko na buli kimu kyonna omuntu yonna kyoyagala kwegamba eri ennyumba erimu buli kyoyagala. Oyinza okulowooza oli ku apartment oba oyinza okulowooza nti oba oliawo oli ku hotel ya Sky enaggulu kubanga buli kimu kyoyagala mwekiri ate nga byonna bya bbeeyi. Wano naavudde n'agamba litakagenda mugamba nti emyaka 45 gy'olina tosobola kuba nti wezimbiddeyo akayumba mu bulamu bwo oli kuyuka okubiza okuba kyeyo era nga n'ebyokukola byennyini tebikuyamba mpola mpola. Bad Black yavuddeyo n'agamba nti nakugamba botaneesonyiwa abaana bo tebaliddamu kutambula yadde okwogera kubanga nja kukola ekintu nja kubalogera era olina okuba nti ogenda mu maaso n'okuba nti ompa ku kitiibwa n'okuba nti oba oliawo olekera okuyisa erinnya lyange Mukama kubanga nze ndakugamba nti abaana bo tebaliddamu kwogera na kutambula botaneesonyiwa era nkimiininga nze Bad Black kubanga nkimanyi bulungi nti ndi musazi oli omukambwe oba ndi mulogo oli omukambwe nja kusindikira ejjadu osobole okuba nti okivaamu okakasa ensi eno nti omuntu mukambwe. Bad Black avudde n'agamba nti bonna bamwogerako nti yaggwamu kiri already okay kubanga takyabawa ku kasente naye ng'asobola okuba nti akola birthday party esukka miliyoni 3 oba 5 eyaggwamu ng'avaayo n'agamba nti oba oliawo
recently yakukola birthday newezaawo embukadde bwa ssente obusuka 50 naye bw'aba nga tasobola kuba nti asasula nnyumba then kiba kikyamu mpola mpola era ye agamba nti aba talina magezi alubadde olunaku lwaleero nebitambula nti ennyumba bagimugobyemu era kati omukyalo ono ali homeless newankubadde yavudde n'agamba nti byonna bibogera balimba ennyumba gye yagenzemu bagiyita pool house nga pool house eno eriko buli kimu kyoyagala ne buli kimu kyoyagala okisangawo mpola mpola wano no olutalo lukyagenda mu maaso olw'abanamawulire ne Bad Black agambye ne ba bloggers nti muveeko temunsindikirako mannyo kubanga nze ate gumwe yemwe bapitantambe gimiso bambi amwe bali kutambula nange olunaku lwaleero kasobola okuba nti nkomyawo mbaleetera ebintu ebiranga bitambula.